wetwogerera amawulire gasambula bwe gati omumpembe abadde yefudde nnyo mo mu kutulugunya n'okutta bannayuganda n'okujja ku mitimbagano kaabya abantu n'obbakankanya nga ayogera bitakwatagana ng'empale za mukama we Yosef Tabasira mutani wa Karekyezi ayitibwa Elly Tumwiine omu ku baazirwanako eeroosa nti yasinga obunene mu gavumenti ne mu Uganda wenjogera Elly Tumwiine olumbe lumbalaza embiri n'okuba nti guno ogwennyini ogwogera bwazikidde tekukyasobola dde okwenyinya era ali ku mukka ogutali gwa butonde omugule ogwa oxygeni Elly Tumwiine njagala bagamba nti essaawa ne bamubibikira nti afudde temugamba nti mbalimba nze kino zensoso kibagamba era mukijje kunze omumpembe Elly Tumwiine ku ssala ze nasaba luli zirabika zikola omwami ono anaku zino ali mu kkuba sikyakyala nga bw'onoosala enkoko naye banga sikyakyala so ndowooza ennaku zasigaliza ku nsi zijja kuba mbale naye nga jjukira Katonda akuwaayo kyetuyita extra life bw'anaaba muwadde bwana tamuwadde kyekyo naye nga kyenjagala bagamba Elly Tumwiine ali mu mbeera embi nnyo omumwa gwazibye kwegamba mu butongole ndowooza asigalizaako 15% ayinza okuba naye agenda tuvira so mukama Katonda atali anguzi ngera bategeeza nti Elly Tumwiine bayinza omutabamukira ssaawa zino oba ne balinda okulonda nga kuwedde bw'anaaba akomyewo engulu ekyo tugende Katonda asobola omuwaayo omukisa omutonondo naye nga wenjogerera omumwa gwazibye ali ku mukka ogutali gwa butonde omukka gw'obutonde guno ogwosanga tebakutaddeeko byuma naye ali ku oxygen takyayogera omumwa gwazibye n'okwenya teyenyenya so ndowooza aliko 15% oba 20% mu bulamu bwe so yo Elly Tumwiine ansa zikola nabagambe yono omukyala Janet Kembabazi ebirwadde bimuno jazzeemu naye manye essala zikola ayina ekikulukuto kyamuzzeemu n'ensimbu temukuba temulekera tena kyemulekera kati so essala zikola bulungi so mwongere essala musindike omuli mugambe fire mubasindikire fire mujja kuwulira nono omumpembe naye nfunyeko amawulire sinaga konfaminga bulungi naye gali genda konfaminga nti omugenzi Kayira naye amulumba essaawa yonna amugamba lwaki wanzita jangu era nentegeeza abafamire y'omugenzi Andrew Tankome Kayira mubeere nnyo mukuuma amalalo g'omuntu oyo kubanga ono abasawo bamugambye alina okugenda ye nnyini nga mu buntu agende ku malaala ago atekeyo eddagala babikola emikolo gye bakola so mukuuma amalaala ago oyo musajja wajjira oba muteekeyo kamera ku malaala ago wetasobola kulabira twagala kulaba omumpembe ono ngazze oba musawo yamugambye kujja bukunya oba yamugambye kujja kukola ki naye ng'alina okujja in person okuyimiriza omuzimu gwani gwa Kayira so mukitegeere nno nti n'omumpembe naye embeera si nnungi so mbaga musabe essaala muzongeremu kyoke tugende mu maaso nga buli kimu ekikola ki bwe kitambula so nno ago nno ge gabadde ku mawulire agamu agatandika olwaleero ensonga endala kubanga sinatandika video ensonga endala bya baganda baffe bonna bakwatibwa mu bitundu bye Kalangala ng'omukulembeze waffe agenza okubayo campaign amawulire agafuluma ku mitimbagano mangi nnyo naye nga nze mumanyi nti nze nzija nempa amawulire ne ŋŋenda njala bbawo amawulire gano baganda baffe bakubibwa bubi nnyo n'embeera etali ntuufu gye balimu si nnungi nnyo era tewomya ddigobe okuli abalenzi n'abawala yenna gumunawulira nti bamutadde nga badde munnamawulire oba bana ba NBS oba NTV oba bamutadde kubanga babadde si bwe baagala bannamawulire abaffe n'abawagizi ba Kyagulanyi badde bamutambulirako wepoda bamukuuma be basinga okwagala emikwano gya Kyagulanyi bala basobola obbata naye abaffe tebajja bbata so babakubye bubi nnyo beyond recognition okujjako ekyennaku kyenjagala mu ntambuliza ka video kano mukasalemu nabagamba Yosef Tabasira mutano wa Karekyezi akozesa ebitongole by'okwerinda okulaba nti atta n'okutulugunya bannayuganda. As we speak right now, the entire team of NUP campaign trail of Robert Kyagulanyi Ssentamu, listening to which was arrested like a week back, all our comrades, they were beaten severely to the extent some of them they can't be identified. But unfortunately, the worst thing is all girls, all women who were escorted to Robert Kyagulanyi Ssentamu, they were gang raped. All women, all ladies who escorted Robert Kyagulanyi Ssentamu to Kalangala 1 week back, they were severely raped. And some are in critical conditions. And this system or behavior has been taking place all along since Museveni created ISO, SEMWA and ESO in those safe houses. They do rape women, and those rapists, they're HIV positive. So in this case, they rape you and they infect you with AIDS. So let us pray for our sisters, let us pray for our brothers and sisters who are right now in custody.
Some of them, they are being taken to Kasijagura barracks. Some are still in Kalangara safe houses. But all girls, or ladies, they were badly raped by ISO and semi agents, and those guys are infected with AIDS. So please, let us pray for our sisters and brothers. Njara kabadira mu Uganda. Banja bali basebo njara bategeza nti Baganda bafewo nabakwatibwa ku kizinge Sese abali batambula Robert Kyagulanyi Center bogendo mu kungiriza agenda okunonya akalumbi tundu bye Sese bakwatibwa ne batwalibwa mu safe houses enjawulo Robert Kyagulanyi Center mu mujjane bo abasigalayo bakuba obubi nnyo to the extent amuti mukyasobola balaba abalenzi n'abawala naye ekikolwa ekyobuswavu kiri nti abaana bonna abawala oba bakyala abali ku campaign trail ya president Robert Kyagulanyi Center mu abaana bano bakanya banyisibwa mu bikolwa ebyobukaba nga tebakkiriziganyiza n'abasajja abo ne babarepinga nga n'abaana abamu bali mu nsonga za kikyala mu luzungu kye tuyita periods baba forcing ne babakaka baba babakako kirindi ate nga basajja tukimanyiddwa nti mu basajja ba ISO ne bakozesa mulimba kagwe ensonyi abalina obulwadde bwa siriimu kitegeeza nti abaana bafe basinga obungi babalepinze era babalepinze balina obulwadde bwa siriimu guno nno omusango nagomola ate era kino ekikola kibadde kigenda mu maaso okuva ebikola bino byateekebwawo nti bana basajja balepinga abakazi bwe bakwata namusiga ekirwadde oba safe house eri Kampala oba erirudda babali balepinga ng'abakazi mu safe house ezizo kimanyiddwa kuno manyi kuliko abasajja ba ISO abasemwayi aba ESO n'abali mu state house abalaba nga n'esyo tebasira mutano wakale kizimanyo naba muhozi mutabani wo manyana ndaba n'abali ku semwayi ekireka abali ku SIU abali ku kitongole kinonyereza emisango ekibuli manyi mulaba muline kalaamu muline ebitabo muwandika notes ze mutwali yose tebasira mutano wakale ekezi. This is a public note. This kind of nonsense must stop. Raping a woman, it's a criminal case against humanity. Torturing someone is a crime against humanity. There are courts of law. If you arrest someone, please produce him or have the courts of law. Let the judges take the course, but not you, security agents. Stop abusing human rights. Stop raping our sisters. Stop raping women. Abaana bonna abawala mwabarepinze. Era bajja kuva confining oba bagubawulire public bikyebera mu safe houses. Nenga butugenda maaso okusabira eggwanga n'okubuulira eggwanga biki ebituufu bigenda maaso. Nenga kino ekikolwa kirina okukoba okwata omwana owuwala omulepinga oba okwata omukyala n'okuba omusajja n'omujja mu bulamu bwe n'atuuka okuba nga takyasobola kwogera nga ne face teri recognized awo sijja kulwawo. Ngenda ku nsonga endala. Ekitongole kya poliisi ekyafuuka eky'abakimpe nkyefugire. Omukulu akikulembera kati Okoth Ochola recently yawandiise ebbaluwa nga ayagala kulekulira ne bamulemezaawo. Kwe kumuteekako ono gwe baleese oba ye Peter Okech gwe baleese eyabeerako e Somalia mu bikolobero by'obutujju kati yalinga adombera police. Mr. Peter Okech and your entire team of police officers who are working on behalf of SFC and the State House, please stop fooling Ugandans. Right now as you speak, like 30 minutes back, you've already tweeted on your Twitter accounts showing that Eddie Mutwe, Nubian Lee, they are still alive and kicking, and you've produced them by taking their photos to pretend that you know where they are right now. But whatever you are doing is wrong. Eyo mitandika okukola okutandika okujja ebifaananyi by'abantu ne mutandika obifumbira ne mukola photo edit okuleeta Eddie Mutwe Nubian Lee abantu abalala mubatandise obateekako mbu simanyi gye bali balamu mubataddeko case files bino ebipapula bateeka oba criminals babateeka. These are not criminals, are Ugandans. Be mutaddeko ebipapula ebifaananyi byonna mutadde byonna biri fake edited. Ebyo si bana si Eddie Mutwe si Nubian Lee simulala. Mukimanyi bulungi mwabakubye beyond recognition. Eddie Mutwe Nubian Lee bonna mwabakubye okuba tebakyasobola kukola ki kubeera nti bali recognized. Kati fake tweets ze mukola okuziteeka mu public obalo osalfe tuli basiru mujja kufa ne firimu zammwe ate mujja kwansaninga question one by one ate nga twetaga answer. Ate nno mbabuulira kino kankibabulira international human rights temumanyi kikyoliko naye tubawadde essaawa 24 either nga mbalese mu kooti bwe mba temubalese mu kooti ekigenda okuddako mugenda kitegera kubanga nabagambye ekigenda okuba mu 7 temugenda kimanya ekigenda okuba mu 7 temugenda kimanya.